Twebaza okubanga okyatambula naffe FAYIRO kumeza program gy'olaba FAYIRO ze tugoberedde ziza abantu abafunidde ebizibu mu South Sudan katwongere okugoberera n'ekibuuzo ekinene eky'abantu bano bayambiddwa batya okufuna obwenkanya ate oba olyawo n'embeera eri South Sudan kiki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'etereera abantu basobole okukolerayo emirimu era bafune n'ensimbi katwongere okugoberera. Eno ye CT scan eraga omukono gwonna nga bwe guli munda kuba bamala ne bakebera mu sikaani muno nga obuganga bw'amasasi bwanyingira mu ggumba munda mwennyini munda eri nga kyetaaga okuddamu operation nga bakozesa waliwo ka kamera ke bakozesa operation kayingire mu ggumba mwennyini kalondemu fragments z'amasasi ezasigalamu. Faruku Nsubuga agamba ni mu kiseera kino Hassan takyalina kyayinza kwekolera ate nga n'ensimbi ze bamuteekako bbonga abafamire nnyingi ekisukkiridde. Kampani nga yo yandibadde ya buvunaanyizibwa n'egamba nti Hassan yali mukozi waffe ku myezi 5 nga tumaze omujjanjaba okusooka nga talina lifalo tumuyambye eki tewali nekwata omusaala tugisaba n'obuwombeefu ekwata omusaala gwa Hassan egutuwe tusobole okukola ebintu ebisoboka kuba ne landiroodi yaze naga nti nze njagala ssente oba si kyo Hassan ave mu nnyumba. Ekirala Hassan embeera gy'alimu ekituufu ye yeetaaga okulongoosebwa kuba obujulizi we buli x-rays we ziri CT scans we ziri recommendations we ziri amabaluwa we gali nti Hassan alina okuvaamu akabaati munda bamunuunemu ne bufragments obulala obwasesebukira mu magumba. Ekyo nakyo si buvunaanyizibwa bwaffe Hassan alina okukikola. Kati ensonga eyali ey'okutaano nga tutudde omukulu MMEEZA yagireeta ng'agamba nti Hassan tukkiriza byonna naye nganze woofiisi yange okuva mu woofiisi y'operation ninamu ensonga nti Hassan yatunda omugugu n'atunda n'amafuta era namubuuza nti Mr. Emma nti Hassan yatunda omugugu n'amafuta nti ye bwe bamukuba n'atunda omugugu n'amafuta nemugamba Mr. Emma shame upon you Hassan nga bamukubye nga bwe yagwa n'abakozi abalala bakunnyonnyola nawe kennyini ng'odemonstrating ekintu ekyo nga bakubye amasasi Hassan ayita atya abantu abagula amafuta Hassan we babakubira tewali wagula amafuta nze manyiwo bulungi teri wagula amafuta ekyokubiri atundawo atya ebintu naye kati bano bali beba Mr. Kiramu ye yampa omusango ne mugamba toyogera nsonga za kuswaza nagamba nti kirina okubeera mu kkooti nti Hassan yakola ki nemugamba kisoke muleeta obujulizi nti mwagenda ku poliisi ne mwawabira nti Hassan yabba amafuta nabba n'omugugu maybe tutulabe bwe tunaatuula ne mutusinga tujja kulaba penalty bwe ne batutole ki tusasule ekyo kyamulemya naga nti kale ekyo tukirese kiraba kuba bo bagireetanga ensonga naye nga teya buswavu ekintu ekyo nakyo tusaba beekube mu mutima bakijjewo batuwe obuyambi naye ng'ekisinga obukulu twebaza abantu abasobodde okutuwa buli kibatuwadde. Ekyokubiri nti mu nsonga nga ze tubannyonnyodde Hassan akyetaaga obuyambi kuba Hassan apangisa ayina omwana agenda ku ssomero ayina omukyala okugula emmere maybe n'abatukwasizaako abasinga batendewaliddwa myezi 5 tebakyasobola ate nga si musange era si buvunaanyizibwa bwabwe. Nze kyensaba nti kampani nayo etuyambeko wadde ngera kyena etuyamba si kyekigenda okutuyamba obulamu bwaffe bwonna nera kiba kirina bwe kitutuusizza. Bakama baffe abo nze mbasaba tetujja kubawaabira tetujja kgenda mu lutalo nabo naye kyetuba tugenze ewala tuba twetaaga okutuula tugerezeganye bakwate omusaala gwa Hassan bagutuwe tukwate ssente ezo zituyambe bino naye ng'ekya operation nsuubira nti bo bennyini be balina okukwasaganya Hassan bamuggyemu akabaati kuba ebbanga lyatuuka dda. Dr. Kaija Ukyanga atugamba kati mwezi mulamba tulinze kwe yatugamba nti end time ndi ready mufune ssente mujje mukono nzijjemu akabaati. Ekyo nakyo twakikaliziganyako ne Mr. Emma tumugamba titufuddeeyo gwe ne bwogamba abantu wonna ffe tetulina buzibu provided nti bagenda kujjamu Hassan ebyuma ebyo ebimuli muki mu mukono. Faruku akubidde omulanga ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'obuntu naddala eddembe ly'abakozi okuvaayo okuyambako ku Hassan okumujjanjaba wamu n'okulaba ng'afuna obwenkanya kubanga amasasi baagamukuba ali ku mirimu. Tumusaba yeekube mu mutima
babeere bakisa basasule Hasani esente ze zakoledde basasule Hasani obujjanjabi bakwate sente zengenze nga ujja wano na wali tugule eddagala sofa kitwakajjanjaba Hasani kuba nsuubira buvunaanyizibwa bwabwe nga bakama baffe era nga ekyo kyo kibakakatako tusasule n'abantu abakyatubanja ab'enjawulo so ekyo kyembadde nsaba. Ttiimu ya Fayo ku Meeza yagezezzaako okutuukirira abavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu kampuni ya Pan Africa e Kawempe naye tekyasobose era omu ku bo yatutegeezezza nti ye ensonga ezo talina kyazimanyiiko. Byron Kinene akulira badriver abavuga ebimotoka ebinene ebigenda South Sudan ensonga zino nazo yaziwaddeko amagezi. Bwana Hasani ensonga eyo yankubirako ku ssimu n'agimbuulira kubanga nange kennyini ndi wano Hasani simulabangako maaso ku maaso naye nga Hasani yankubira essimu kati okukkubira essimu ne mubuuza gwani nanneeyanjulira naŋŋamba kola mu Pan Africa. Hasani ne mugamba nti engeri gye bali nti bakkuba masasi wandibadde ogenda kumu ebbombo mu ddwaliro ne bakujjanjaba kubanga balina nnyo obukugu mu kujjanjaba amasasi. Naye Hasani ne mugamba bw'otuukayo ebbombo n'osangayo ebikutewaanya nkubira ku ssimu wabula lwakuba ekizibu ndowooza engeri gyali omulwadde omanyi bw'obeera omulwadde oluusi ebirowoozo biba bingi teyaddamu kunkubira ssimu. Kakali nazzeemu omuwulira nga ŋŋamba nti tebamukolangako akyali awo bwatu naye ensonga neeyo ogwo mugulanga ngukubira abantu bakozesa bantu nti abantu abakozesa abantu kituufu oyinza okuba nga omuntu omukozesa nga gwogamba nti oba tewamufuna mu mateeka naye ne bwaba mukyala ng'obadde omuwasizza ne bwaba wakayo akasulawo olunaku lumu n'alwala ne bwaba nga tomuwasizza mbaga ne bwaba nga olese kawundo kakuba eddinisa ne bwaba yakasulawo olunaku lumu n'alwala tosuula ku kkubo tosuula mu kinya tomala gagamba nti gufuluma genda ewammwe nga tulowooza nti waliwo kibayita obuntu nogamba nti olaba tuyamba bantu betusanze ku makubo agamakampuni galina zi charity n'ayamba omuntu azze obuzaako nkonye geeti n'agamba nti bannange nalwala kansa nalwala omutima nalwala ekibumba munyambe kati ffe tulowooza nti omuntu bwebanga omukozesezzaako omanyi oyinza okulimba naye kizibu okulimba omutima gwo omuntu ng'obadde omukozesezzaako naye oba omukozesezzaako naye n'agamba nti bankubye amasasi ate ekigambo nno masasi tosobola kugamba nti yajja mulwadde kubanga bwagamba nti ndwadde ekibumba oyinza okugamba nti ono yalaba alwadde ebirwadde bye n'ayagala ajje wano ffe tumuyambe naye amasasi e South Sudan amasasi baagamukuba avuga mmotoka ng'ali ku mulimu sirumbe nti yajja nalwo ng'ajja okunoonya omulimu. So kati nze kyendowooza nti kampuni ye nga gye yali akolera yandibadde emuyita nemugamba lukia kiki mutawaana ki naye kati bwaŋŋamba nti tajjanjabwanga bulungi bwaŋŋamba nti n'awaka talina kyalya bwaŋŋamba nti alina sereze z'abanja nze ndowooza omulimu omunene gwe tulina okukola kwe kulaba nga tumukwataganya ne kampuni ye tetujja kusala nnyo musango kubanga bagamba tosala gwakawala naye ekisingako obulungi abantu bonna abeetoolodde Hasani kubanga nze nga bwe nkugamba simulabangako abamwetoolodde abantu ebitongole byonna ebiyiza okuba nga bimuyamba nammwe ab'amawulire abamuyamba naffe tugezeeko okuyamba Hasani abamu gwe tutamanyi nga tumuyamba tumusembeza eri bakama be ayogere nabo basobole okumuyamba. Fayo ku Meeza ekyo kyaleero katugiwunzikire wano mulanga guli gumu gwakulaba ng'abantu abo abali mu bwetaavu bayambibwako naddala abo abakoseddwa kulaba nga bafuna obujjanjabi embeera zaabwe zitereeremu obulamu busobole okugenda mu maaso ate oba oliawo n'okulaba engeri gavumenti gyeyinza okuyambako mu kukwatamu embeera ya South Sudan abantu baleme kufuna bizibu ebyo bannayuganda bannaffe. Baagaliza ekiseera ekirungi nze Richard Kaira Saalongo mirembe myerere.